لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumtendereza Allah subhanahu wa ta'ala byonna nnyini kola byonna bye tulabako ne byetutalabako, emufuzi owonna maddala wakubeerawo lubeerera, talina ntandikwa talina nkomerero. Tumwegayirira atusonyiwera atusaasire byonna bye tutatereezezza ng'abanadamu. Tumusabase okusaasira n'emirembe ku kitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne basahaba ne batabi'in ila qiyam as-saa. Lwali darasi yaffe esembayo, darasi zetu zetutambuza mulundi ogwasembayo twalaba okufa kwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam era n'embeera yaliwo. Twagamba yafa ennaku z'omwezi abamu bazitankanamu, naye olunaku n'omwaka lwa 12 12 min Rabiul Awwal, omwaka ogw'e12 omwezi gwali gwa Rabiul Awwal guba gwakusatu, Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Omwaka gwa 11 yafa nga aweza emyaka 63. Era twalaba moments ezasembayo ebigambo byayogera, era twagamba nti Aisha mukyala we yaliwo. Nabi sallam amala okussa ogw'enkomerero, mukyala we Aisha n'ategeera nti afudde. Obubonero bwamulaga nti Nabbi afudde, twagamba ye kennyini Aisha agamba nawulira ng'omutwe gwa Nabi sallam guzitoye ku kifuba, n'ensingo ng'ekyuse n'okutunula ku maaso nga galalambadde. Aisha bw'alaba obubonero obwo yayogera ebigambo bino, yagamba nti wa Muhammada wa husna wa karba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mata rasulullah. Yakiddamu emirundi 3. Yagamba wa Muhammada, Muhammadi wange, nga ndabye ne Muhammadi wange, amakulu mwami wange afudde Muhammad. Wa huzna, ennaku nga nnyingi ngenda gikola ntya. Wa karuba, omusiiba guno nga munene. N'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mata rasulullah, mata rasulullah, mata rasulullah. Ebyabyogerera waggulu mu ddoboozi lya waggulu. Sallam bw'amala okufa, Aisha n'ayogera ebigambo ebyo. Eyasooka okuddukira omulango gwe yasooka okuwulira yali Fatima, kubanga ennyumba ya Aisha yali erinaanye ya Fatima. So wawulira nga maama we Fatima, ogamba maama we okuba mukyala wa taata we, wawulira nga Aisha ayogera ebigambo ebyo, yayanguwa n'ayingira mu nnyumba. Jjukira yali yakavaako mu nnyumba ya Nabbi biseera bitono nnyo ne boogera nga bwe twalaba obwama bwe yamukuba. Wakomawo mu nnyumba yatuukira ku Nabbi Muhammad sallam, kubanga yasanga Aisha mubiseeko oludaye emyufu, ekitambaala kye kimyufu. Straight n'agenda ku Nabbi sallam n'amubikkula, n'anyeenya omubiri gwe, n'akakasa nti kitaawe akoze ki? Kitaawe afudde. Fatima n'akaaba n'ayogera ebigambo bingi bye tutagenda kuddamu. Olwo amawulire ne gatandika okusaasaana Madiina. Nabbi sallam afudde, Nabbi afudde. Bakyala ba Nabbi ne bayingira okulaba ku bbaabwe nga ddala afudde. Aisha radiyallahu anha n'afuna bw'atuma agenda abikira Abubakar, abikire kitaawe. Abubakar yali afulumye mu Madiina ng'agenze walako. Twagamba yalinayo ennimiro ze, yalinayo n'amaka, mukyala we Asma bint Umais. Hafsa naye n'afuma bw'atuma agenda abikire taata we Umar. Ne Fatuma kennyini n'atuma bw'atuma agenda abikire Ali. So abakyala abo basatu buli omu yatumya oba yagenda yabikira omuntu amuli okumpi. Eyasooka okuyingira mu basajja ye taata wa Nabbi omuto Al-Abbas. Al-Abbas bw'awulira amawulire nti mutabani we, kubanga Al-Abbas taata wa Nabbi omuto, Nabbi afudde, yayanguwa n'atuuka ku nnyumba
n'asaba olukusa Aisha n'amukkiriza n'ayingira. Bw'ayingira n'atuukira ddala ku nabbi n'akakasa nti nabbi sallam afudde. N'afuluma ebweru mu bantu, abantu baali batandise okukuŋŋaana, n'ababikira n'abagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haqqan mata rasulullah. Babikira kituufu ddala nabbi afudde. Baswahaba tebakikkiriza nti nabbi afudde. Gwe baalabye ku subuhi ng'alabika yateredde anyirira n'okumwenya abamwenyereza, ate kati ssaawa 5 babagamba nabbi afudde. Kati kikkirizika. Mawulire ne gatambula ne gatambula ne gatambula. Umar radiyallahu anhu bw'awulira amawulire gye yali yayanguwa n'akomawo. Bw'atuuka ku nnyumba yajja naye sahabi bamuyita Al-Mughira ibn Shu'ba. Bwe batuuka ku nnyumba ya Aisha bakonkona basaba okukkirizibwa, Aisha abakkiriza bayingira, kubanga nabbi we yafa Aisha yasiba olutimbe n'asibirayo mayiti ya nabbi sallam emabega. Umar bw'ayingira ne Al-Mughira ibn Shu'ba batuuka ku mayiti ya nabbi sallam, Umar agibikkula. Umar bwe yagibikkula yayogera ebigambo bino: wa ghashiya ma ashaddu ghashyaka ya Rasulallah. Umar mu kutegeera kwe teyakkiriza nti nabbi afudde, era yagamba nti nabbi ozirise ng'oluddewo okudda engulu, kubanga emabega wali twalabye nabbi yazirikanga nga bwadde engulu, n'azirika nadda engulu bwe yali agala okugenda okusaaza esswala. Ate Umar agamba wa ghashiya, nabbi ng'ozirise ekiseera kiwanvu, ma ashaddu ghashyaka, nga tokomawo nga todda ngulu. Al-Mughira gwe bayingidde naye agamba Umar nabbi afudde, maata Rasulullah. Umar yawulira obusungu nga sahabi ono amugamba nti nabbi afudde. Baba bafuluma wabweru, amugamba kadhabta, olimba, nabbi tannafa, ma maata Rasulullah. Wa innaka rajulun tahushuka fitna, musajja gw'enkulaba olina fitina. Yeekwogeza nti nabbi akoze eki? Nabbi afa atya? Tasobola kubanga afudde. Era kukakasa nabbi agenda kukomawo atemeeteme mwenna abamuwayiriza nti abadde afudde. Nze ngamba nti agenze kusisinkana Katonda we, aziriseemu katono, agenze kusisinkana Katonda we nga Musa we yagenda ku lusozi essaawa yonna agenda kuddemu. Al-Mughira agenda okulaba nga Umar mukambwe muzibu, n'asirika n'amuvaako. So Umar okufa kwa nabbi teyakkiriza nti nabbi afudde. Ne baswahaba bangi tebakkiriza nti nabbi afudde. Okufa kwa nabbi kwakyusa embeera mu Madiina. Katugambe kwaleeta ekizikiza mu Madiina. Okujja kwa nabbi mu Madiina kwaleeta ekitangaala ekyenjawulo. Madiina neeyakaayakana, Madiina neekula, nga buli bw'otambulira olaba n'oluyana. Kati okufa kwa nabbi ne kuleeta ekizikiza mu Madiina. Okufa kwa nabbi kwafuula baswahaba buli omu mu ngeri ye. Mulimu abaasoboka tebasobola kuddamu kwogera, mulimu abaatula batuula nga tayagala kwogera, mulimu kati nga Umar amagezi gagenda nga takkiriza nti nabbi akoze eki? Agenze. Umar n'akuŋŋaanya abantu mu muzikiti ng'abakakasa kimu nabbi tannaba kufa, era n'abagamba kempulira omuntu ayeeyogeza nti nabbi afudde nja mujjako ensingo. Atwala ne basirika, ate n'engeri gye baali bamutya, agamba omusajja tetujja mutambaala. Abagenza okubikira Abubakar bamusanga eyo ku mirimu gye. Oli amugamba Abubakar maata Rasulullah, oli eno naye nabbi afudde mukwano gwo. Abubakar ebigambo teyayogera bingi, yagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekigambo kye yazzaako kibuze, naye Abubakar teyayogera bingi, teyakaayana nga Umar. Yakkiriza nti bw'atyo Mungu bw'aleese, era n'akwata ensolo ye gye yali ali ewala n'akomawo. Abashiira bagamba nti Abubakar yali si mukwano gwa nabbi nga yamulimba. Mukwano gwe n'atuuka okufa nga taliiwo, ng'agenze mu mirimu gye. Mujjukira nabbi sallam Abubakar bw'amala okusaaza subuhi y'olunaku olwo lwa Mande,
ne balaba nga nabbi alinga ateredde. Abubakari yagenda ewa nabbi n'amusaba, ya Rasulallah, mbadde nsaba onzikirize ŋŋendeko ku mirimu gyange eyo ewala. Yalinayo ennimiro ze. Ku lw'okuba alabye nabbi afaanana bulungi alinga ateredde, n'amugamba nabbi genda. Kati nabbi agenda okufa nga Abubakari tali mu Madiina. Bamubikira ayanguwa, atuuka mu Madiina, abantu tebakyetegeera. Okutuuka mu muzikiti alaba Umaru ali ku bantu abakola ki, abatiisatiisa, abagaanye okwogera. Yakonkona muwala we Aisha n'amukkiriza okuyingira. Bw'ayingira straight n'agenda ku mayiti ya Nabbi sallam. Kye yasooka okukola yatoola salaamu n'atayammama Nabbi sallam. Tayammum mugimanyi, yakuba ebibatu bye wansi n'ayisa ku mubiri gwa Nabbi sallam. Tayammum n'amubikkula. Bw'amubikkula n'agamba ebigambo bino: tibta hayyan wa mayitan ya Rasulallah, ng'onyiridde mu kufa okusinga ate nga obadde onyirira mu bulamu. So obadde mulungi mu bulamu ate ne mu kufa onyiridde bulala. So feesi ya Nabbi sallam yeeyongera okunyirira. Ate Nabbi lwe yafa yavaamu akawoowo akatali ka bulijjo. Aisha radiyallahu anha agamba nti shamamtu rihan ma atyab minha inda wafaati rasulillah. Nabbi bw'avaamu omwoyo n'afa, nawulira akawoowo kabisse ennyumba akatabangawo kesiwulirangako. So ne Abubakari yakiddamu n'agamba ng'akawoowo akakuvaamu kayitiridde obulungi ya Rasulallah. N'ayogera ebigambo bingi, n'agamba okufa Allah kwe yakuwandiikako okutuukiriza kukutuuseeko, togenda kuddamu kufa gwakubiri. Abubakari bw'amala okukakasa nti Nabbi afudde, n'ayingira mu muzikiti. Umar already ali mu kutiisatiisa abantu, ali mu kukanga abantu, aboggolera waggulu, takkiriza muntu kugamba nti Nabbi afudde. Abubakari bw'ayingira mu masjid agamba Umar, ijlisi ya Umar. Riwaya ezimu zigamba uskuti ya Umar. Umar sirika. Umar ng'atawulira Abubakari. N'akimuddayo emirundi esatu. Umar tuula wansi nga Umar tawulira. Naye nga Umar yali musajja awa Abubakari ekitiibwa. Naye embeera yamuleetera okuba nti tawulira ssaawa eyo. Abubakari agenda okulaba nga Umar tamufaako, tamuwulira, n'adda ku bbali. Kubanga Umar yali ku kituuti ng'ayogera abantu. Abubakari n'adda mu kasonda n'atendereza Mungu n'agamba amma ba'd ayyuha nnaas. Kasita yatandika okugamba ayyuha nnaas, abantu abaaliko Umar ne bamuvaako ne badda ku Abubakari. N'abagamba nti man kaana ya'budu Allah fa inna Allaha, man kaana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad maat, wa man kaana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Yagala okubategeeza Abasiraamu, oyo yenna abadde asinza Muhammad, Obusiraamu abulimu lwa Muhammad, Muhammad yafudde. So ng'oyo abadde asinza Allah fa inna Allaha hayyun la yamut, Mungu waakubeerawo tafa talifa. N'abasomera etteeka lya Allah erigamba billahi min shaitani rrajim, wama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul fa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Abasomera aya eyo egamba wama Muhammadun illa rasul, Muhammad talina kyali kirala okuggyako mubaka naye nga muntu. Kad khalat min qablihi rusul, batannajja waaliwo ababaka abaamukulembera mu kujja. Afa in maat, bw'abanga afudde, afa in maata aw qutila, obanga ttibwa, inqalabtum ala a'qabikum, mugenda kuba enkyukira muve mu Busiraamu. Wa man yanqalibu ala aqibayhi, oyo yenna anaasalawo okuva mu Busiraamu olw'okuba Muhammad nabbi afudde, falan yadurra Allaha shay'an, talina kyagenda kukosa Mungu, Mungu tamweguya. Wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Aya eyo twagikoonako yakkira mu lutalo lw'e Uhud. Mujjukira olutalo lw'e Uhud mu mwaka ogwokusatu nga nabbi ali Madiina. Olutalo olwo lwayisa bubi Abasiraamu, batta Abasiraamu bangi 7, ne batta Abasiraamu 7 n'ab'ebiwundu bangi, ne Nabbi sallam kennyini n'afuniramu ebisago.
yafuna embale ne bamugyamu n'amannyo ag'omu maaso ne bamumenya amannyo. Aya eyo nekka kubanga olutalo we lwaliwo olw'Ohudi, amawulire ne gasaasaana nti nabbi bamusse. Amawulire okusaasaana nti nabbi bamusse mu lutalo lw'Ohudi, baalaba sahabi ayitibwa Mus'ab bin Umayr, kigambibwa yali afaanana nabbi. So bwe batta Mus'ab bin Umayr, abaamulengera baalowooza nti nabbi yafudde, ne batandika okusaasaanya amawulire nabbi afudde, nabbi afudde. So oluvannyuma lw'olutalo aya ezo zikka, nabbi n'azisomera abasahaba ti Muhammad abakuba ng'afiiridde mu lutalo era mwandibadde muteekeddwa okusigala ku ddiini. So ye aya Abubakar radiyallahu anhu gy'asomera abasiraamu. Naye we bagiwulira, Umar yagamba Abubakar, awakad nazalat, eyo aya bulijjo mu Qur'ani mweri, era nga nti nabbi waakufa nga naffe bwe tugenda okufa mweri. Naswaba bonna nga balinga abatagiwulirangako. So mu kaseera ako Allah yawa Abubakari obuvumu obutafaananako baswaba bonna, n'akkakkanya abasiraamu. Era bw'amala obamatiza nti nabbi afudde, Umar teyazzaako kigambo, nakkiriza byabadde atiisatiisaamu abantu n'abivaako. Ayi eyo riwaya zigamba baswahaba baagisoma mu Madiina, mama Muhammadun illa rasul, ne bagisoma mu ngeri y'okwekumya, ebagumye, ebakakase nti nabbi abadde waakufa era afudde nga Allah bwe yamulangirira. So yasomebwa mu Madiina, buli omu ng'agisoma asobole okuguma. Baba bali mu mbeera eyo, bagenda okuwulira kubanga nabbi bw'afa, ba Answar ne beekobalamu omulimu, ne bagenda mu Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifatu Bani Sa'ida oyinza ogiyita palamenti y'ab'e Madiina. Ab'e Makka baalina Daaru Nadwa. Daaru Nadwa yalinga palamenti y'ab'e Makka, ne bateeseza ensonga enkulu. Kati ab'e Madiina baalina Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifa kitegeeza akasolya, gardens ne ziriko shelter, batuulamu ne banyumya ne bateesa bye bateesa. Abubakar yali wano ne Umar bakakkanya abantu, babamatiza nti nabbi afudde, mukakkanye. Bagenda okuwulira amawulire nti Answar beekozeemu omulimu, bali mu Saqifatu Bani Sa'ida, balonda khalifa agenda okuddira nabbi mu bigere. Umar agamba Abubakar, jangu tugende tusange abasajja bali, tusange bye bakola, tulabye bakola biki. Era bagenda abantu basatu, Umar, Abubakar ne Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Batuuka mu Saqifatu Bani Sa'ida, babasanga boogera, bateesa, balonda. In fact basanga bamaze n'okulonda. Abubakar yababuuza, mukola ki, muli ku ki? Bamugamba, tulonda khalifa nabbi ke tukakasiza nti amaze okufa, tulina okuzzaawo omukulembeze nga nabbi afudde, era tumaze okulonda mukama waffe Sa'ad bin Ubaada. Sa'ad bin Ubaada mumanyi sahabi mukulu, nze tumwogerako okuviira ddala mu Bay'atul Aqaba. Mu basajja abanene abaali bakulira Madiina, Sa'ad bin Ubaada yali akulira kika, yali akulira aba Aus. Makka Madiina waliyo abawarabu baalika bingi, naye mwalimu ebika ebinene bibiri, al Aus wal Khazraj. Aba Khazraj baali bakulirwa Sa'ad bin Mu'adh, twamulaba yafiira mu biwundu by'olutalo lwe al-Khandaq. Kati ono Sa'ad bin Ubaada yakulira aba Khazraj, oli yali waba Aus. Nabbi we yali akyakola endagaano n'aba Answar, abasajja b'e Madiina, kutya bw'anajja mu Madiina, bano be bamu ku basajja abanene abakulu abaakola endagaano, 10 babayita an-Nuqaba. So ba Answar babagamba, tumaze okulonda Sa'ad bin Ubaada ye khalifa, ye mukama waffe, yazze mu bigere bya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abubakar yabagamba, bye mukoze tebiriiyo, temusobola kulonda khalifa, temusobola kulonda Sa'ad kuddira nabbi mu bigere. N'abagamba, njagala okubakakasa mukimanye nti nabbi yali muhajir, yava Makka, n'olwekyo alina omusikira, alina kuva wa politics yatandikirawo nga nabbi yakafa. Abagamba tetujja kukkiriza kulondebwa kwa Sa'ad, nabbi yali mu Makka, era bwe tulaba kulonda muddira mu bigere alina kuva Makka. N'olwekyo yajja n'abasajja abe tugambye alina Umar ne Abu Ubaida. Amugamba tetusobola kukkiriza ba atali mu Quraish
fact n'ekyo yakyogera tetusobola kukkiriza atali mu Quraish kukulembera basiraamu kubanga nabbi abadde mu Quraish era abakuraishi be basaanidde okufuga. Abasajja bano ababiri benzize nabo n'awanika emikono gyabwe, Umar ibn al-Khattab ne Abu Ubaida kwe muba mulonda ababeera khalifatu rasulillah. Banswari bamugamba nedda ssebo, bamugamba nahnu ansarullah wa katibatul islam, twagala obategeezaamu abawarabu abakuraishi ffe twanunula eddiini ya Allah eno, mwava ewammwe ne mujja eno ne tubanunula ne tutaasa eddiini, ate ffe tulina n'amagye, biyingiddemu amagye. Katibatul islam ffe tulina amagye, n'olwekyo ab'amaanyi be balina okukwata obuyinza, tetusobola bakkiriza kutufuga. Bakari yagezaako okukakkanya Abanswar baagaana, abagamba nti bwe kiba bwe kityo omwagala olukulembeze, nahnu al-umara wa antum al-wuzara, ffe tugenda okuba abakulembeze abakulu mwe mujja kuba bakatikkiro baffe. Abanswari babagamba tetukikkiriza, fiikum amir wa minkum amir, mwe mulondo wammwe naffe tulonze owaffe, makulu mwabeeva matika mulondo omukulembeze wammwe naffe tumaze okulonda owaffe. Bigambo nebiwanvuwa nnyo. Amaloboozi legale nabbi ali eri muzikiti, ali eri abasiraamu abamu bali muzikiti, maiti eri wa Aisha, bano bali eno banoonya mukulembeze. Ebigambo ebiwanvuwa ennyo Abubakari n'alemerako n'abagamba abawarabu, ategeeza olwo abawarabu mu bitundu ebyenjawulo, Yaman, Jordan, wa abagamba abawarabu byonna tebajja kukkiriza bukulembeze bwa muntu yenna okujjako nga Mukuraishi. Mwe wano ba Answar muyinza okusobola okwefuga wano mu Madiina, naye temusobola kufuga abawarabu kuva mu bitundu birala, tebajja bakkiririzaamu. N'olwekyo abagamba nti mukkirize tulonde Omukuraishi, kubanga ekika ky'Abakuraishi abawarabu bonna gye bava badda bakiwa ekitiibwa. Okuva e Makka bajjukira bagendanga okukola hijja ne umra. N'olwekyo mukkirize olw'okuba kino ekika kimanyiddwa, abawarabu bwe banaawulira nti akulembedde oba alondeddwa ava mu Bakuraishi bajja kukkiriza. Baba bali awo, Umar radiyallahu anhu n'ayimirira mumanyi eddoboozi lye, abagamba nti mujja kukkiriza oba temukkiriza omukulembeze ajja kuva mu Bakuraishi. Era n'akwata omukono gwa Bakari. Omusajja ono Abubakari ffenna tusinze enkizo, n'ababuulira ebirungi bya Abubakari n'enkizo gy'alina ku basiraamu. N'olwekyo mbagamba bwe tuba tulonda, jjukira Abubakari ye yawanise bana babiri, kati Umar awanika Abubakari. Abubakari ye mukama waffe, era mbasaba tumubayaye, bakuyita kuwerera, bwe tuba tukuboneramu nga khalifa waffe. N'amugamba Abubakari teekawo ekibatu, kubanga mubaya oteekawo ekibatu abantu by'omu najja nga akwatamu oba nga kuba mu kibatu. Abubakari Umar n'akwata ekibatu kya Abubakari n'agamba mwenna mujje mu mubayaye Abubakari. Ne bajja ne babaya abamu, si bonna, naye mu baagaana mwalimu Saad bin Ubaada. Saad gwe baali balonze ejjukira nga khalifa yagaana okukkiriza obukulembeze bwa Abubakari. Bweteebereza gwe wadde balonze bakusuuza akagaati. Saad n'abasiraamu abamu aba Answari baagaana okukkiriza obukulembeze bwa Abubakari. Era Saad yatuuka kufa nga takkiriza obukulembeze bwa Abubakari. Lwa Saad yafa ku mulembe gwa Umar. Yagaana okubaaya. Abubakari bwe yafa ne kuddako Umar, naye n'agaana omubaya ng'alaba baamulyaza amaanyi, ekitiibwa yandibadde khalifa. Fakiti ebyaffe bigamba Saad bin Ubaada baafuna obutakkaanya ne Umar nga n'Abubakari amaze okufa. Lumu Umar wasanga Saad bin Ubaada amugamba, naye musajja gwe totulabawo, wagaana okukkiriza mu khalifa oli, nange tonzikiririzaamu nga khalifa. Amugamba Umar gwe sikulabirawo ddala, ate waakiriko mukwano gwe wategeeza Abubakari, waakiriko wa Abubakari, naye gwe tetukolagana, era w'obeera mpulira saagala kubeerawo, sisobola kubeera w'obeera. Umar agamba Saad, bw'owulira nga wembeera wakuyisa bubi tosobola kubeerawo, fuluma Madiina, vaamu genda kugobye mu Madiina. Era Saad yakwatamu obubwe n'agenda e Shaam. Jjukira mukulembeze mu kika kiramba, naye yaganze sobola kubeera wali Umar, n'agenda n'afiira eyo. So baswahaba abamu tebakkiriza, abatono.
bamala okukola baya bagiyita bayatu sughra. Jukira abali mu Saqifa batono, Ansar ne bamuhajiruna batono batandise okujja enkeera ne bakola bayatul kubra, ne bajja mu muzikiti. Umar yakuŋŋaanya abantu ne bajja mu muzikiti n'abagamba eggulo we mutaabadde twabadde mu Saqifa Bani Saada ne tulonda Abubakar nga ye khalifa, nammwe mwenna abataabaddeyo twagala mulonde mubayaye Abubakar okuva na leero ye khalifa. Umar yawa khutuba eyatiisa abantu, ate eri eyaluli gye yagamba nti nabbi tannafa yali ibiwero, yalinnya ku mimbari. Abubakar yatudde wansi abagamba tumaze okulonda khalifatu rasulillah, tetwagala kuddayo kuwulira muntu yeyita khalifa. Olwategeeza Saad n'abalala abaali bagala obukulembeze, tetwagala kuwulira muntu yeyita khalifatu rasulillah. Gwe tunaawulira nga yeyita mukulembeze tujja mutemako ensingo. Ebigambo bya Umaru byatiisa abantu, ate nga Umaru bamumanyi, kubanga mu kaseera kabannanfusi baayagala bakakozese batabangule. Kati ebigambo bya Umaru byabatiisa. Ne Saad wadde teyakkiriza bukulembeze bwa Abubakar, yasirika, teyeegugunga. Ate si ye yekka yali ayagala obukulembeze, waliwo kaafu ya Ali radiyallahu anhu. Lwa nabbi bw'afa, Ali yafuna abasahaba bamukkiririzaamu ewuwe nga bamugamba gwe khalifa, era naye ne bamunominatinga. Kati agenda okuwulira nti ate balonze Abubakar, Ali naye yagaana okukkiriza obukulembeze bwa Umar bwa Abubakar. N'abeera mu bamu basahaba abanene be yalina mwalimu Zubayr ibn al-Awwam. So obukundi bwali busatu obwagala obukulembeze. Banswali tubalabye ekibinja kya Abubakar ne Ali ne banne nabo bagamba be bakhalifa. Ebigambo bya Umaru byatiisa kampu ya Ali, era nabo tebaddamu kubyogera wadde tebakkiriza obukulembeze bwa Abubakar. Naye mwolwo olunaku olwokubiri lwa nabbi yafa Mandi, olwokubiri abasiraamu bamaze okukuŋŋaana, Umaru abagamba buli omu alina okujja bayaye Abubakar, era abasinga obungi ne bamulonda ne bamukooneramu ye khalifa rasulillah. Bwe bamala omukooneramu, Abubakar ebigambo bye yasooka okuyimirira okwogera mu bantu bamaze omukooneramu nti ye khalifa, yabagamba ayuha nnaasi inni qad wullitu alaykum walastu bikhairukum. Bange bantu mmwe basiraamu bannange, nondeddwa okubeera khalifa, nondeddwa okubeera mukama wammwe, mukulembeze wammwe, naye sinze mbasinga obulungi, sinze mbasinga ewa Allah, sinze mbasinga taqwa. Naye bwe mbanga ntambudde bulungi ntereezezza munkwatireko, bwe mulaba nga mpaba muntereeze. So kutuba ya Abubakar yali yamagezi, ebigambo bya Abubakar byali byamagezi. Mu ngeri y'obuteewaanira ku balala nti yasinga, yabaga asinze nsinga obulungi, naye mukkirize mbafuge embeere, mukkirize embeere mukama wammwe, wentereeza muntabule nange, bwe mba nkyali mukole ki? Muntereeze. Bwe bamala okukkiriza nti bamala okulonda Abubakar nga khalifa, olwo bagenda okudda mu nteekateeka z'okunaaza nabbi. Nabbi yafudde eggulo limu ku Mande, tebannamunaaza, tebannaba kulowooza na ku byakumuziika. Musoma ebyafaayo abamu bagamba nabbi bamuziika wayise ennaku 3, abamu ennaku 2. Naye ekyamazima kiri nti ku lunaku olwo olwokubiri ng'embeera y'obukulembeze emaze okutereera. Ekyo kikulaga ki? Nti obukulembeze kintu kikulu nnyo. Bwe mubeera nga temulina abakulembera muba mu kavuyo. Buli omu alaba nga yalina okuwa ebiragiro. Kati Abubakar amala okufuna entebe, amala okufuna obuyinza, atandika okuwa ebiragiro okunaza nabbi sallam. Jjukira nabbi nga tannafa, twalaba abajja omulabako Ibn Mas'ud ne banne bamubuuza ebigambo nga bwabaddamu. Bagenda okutandika okunaaza nabbi. Nabbi bamubuuza ani anaakunaaza bonna bofudde ya Rasulallah? Yabagamba al adna thumma al adna, abantu bange ab'okumpi be balina okunaaza. Nabbi sallam abaamunaaza baali bantu be, nga mwe mwali Ali ibn Abi Talib, al-Abbas taata we, batabani ba Abbas walimu Kutham ne al-Fadl, waliwo eyalinga omuddu oba omuweereza wa nabbi sallam baali bamuyita Shukran,
ne mubaamu Usama bun Zaid. Abantu 6 beetaba mu kunaaza Nabi sallallahu era baagabana emirimu mu mbeera eno. Al-Abbas ne batabani be Kutha ne Al-Fadl be baalinga bakyusa Nabbi omubiri gwe bagenda omunaaza be bamukyusa. Usama ne Shukran be baali bafukirira amazzi Ali radiyallahu anhu ye yanaaza Nabbi sallallahu nga bwe twalaba Nabbi yabagamba bwe muba munnaaza temunzigyamu ngoye zange munnaaliza mu ngoye era bwe batyo bwe baakola. Nga bwe tuzze okuva Nabbi bwe yafa baswahaba bajjanga bakaayana tebamanyi kyakola. Olwo ye Nabbi asoose okufa mu bo tebalabanga ku Nabbi afa. Akati buli kimu baakikaayanira tunaaza tutya Nabbi n'okupaka mu kumuziika tumuweera muziika wa ng'ebifaananako bwe bityo. Abo 5 omukaaga nga bwe tubalabye be baanaaza Nabbi sallallahu alaihi wasallam era ne bamuzinga mu ngoye 3 yamaniya njeru essuuka 3 baziyita sanda 3 ez'Yaman. Kuba Nabbi yabagamba bwe mubanga afudde munzinga mu ssuuka 3 bwe muba mubuliddwa ez'Yamani kale munoonye ez'Emisiri amakiriro yali yanjawulo. Era Nabbi bwe batyo bamuziika nga tebataddeemu oba kitambala oba nkutu ssuuka 3 ne bamuzinga. Ba-Answar ab'e Madiina bagenda okulaba nga ebintu byonna ab'e Makka babimazeewo bagamba bamuhajiruuna naye ddala ffe ab'e Madiina tetubadde na sheya ku Nabbi. Ebintu byonna mubitugobyemu mutugobyemu bukulembeze n'okumuziika temutuwaddeeyo mulimu gwa kukola ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Eganga bawulira okunyolwa. Jjukira Nabbi khutba ye gye yasembayo okwogera ku muzikiti yabagamba abasajja bano mubayise bulungi twagikoonako mulundi guli. Ba-Answari mubakwate bulungi mubayise bulungi kubanga nabo baatuyisa bulungi. N'olwekyo Ba-Answari bagamba baba muhajiruuna ddala musazeewo emirimu gyonna mugikole mwekka ffe Nabbi tetumubaddeeko sheya. Babagamba kale nammwe tubawadde omulimu mugenda kusima. So Answar musajja bamuyita Abu Talhatul Answar baawa omulimu ogw'okusima entaana ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yakiikirira Ba-Answari bonna mu mikolo gy'okuziika Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omusajja ono yagenda Nabbi waafiiridde wennyini mu kisenge kya Aisha we yasima n'akola entaana era n'akiteekamu mwana ndaani. Mu Madiina baasimanga entaana za mirundi 2. Oluusi baasimanga entaana nga tebataddeemu mwana ndaani, entaana just kinya oba okusima entaana mwana ndaani mwenna muziika akali ketuteekayo akasembayo eri. So Abu Talha al-Answari we yali asima entaana yateekamu ka mwana ndaani era abo bennyini betukoonyeeko be bakkira wansi ne bateekayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi we bamuteeka mu mwana ndaani bamuteekako bulooka 9 tisatu labin. Tetuteekako miti si bwe kiri oba mbaawo. Nabbi bamuteeka mwana ndaani ne bateekawo bulooka 9. Bamala omuteekako bulooka 9 baswahaba ne bayingira wali nga tetukonye kusaalira naye twali twakoona. Bamala okumunaaza n'okumuzinga Nabbi yali yababuulira ekyokola. Mujja kuyingira bibinja batonotono nga Nabbi mayiti ye tebaagitwala mu masjid baagisaalira mu nnyumba ya Aisha. Olw'okuba yali nfunda bayingiranga 10 ate yali yabagamba emba munsaalira temunsaalira na imaamu buli omu asaala ku lulwe. So tebaayina imaamu nti abasiraamu bayiriire mabega abasaaze nedda. Yali abawulidde n'ekyokukola Allah agenda kunsaalira malayika zinsaalire nammwe mujje munsaalire. Era n'abawane batya fomula abasajja be basookanga ne bayingira n'abakyala bayingire bansaalire. Abakyala be bamala abaana bajje bansaalire, abaana be bamala abaddu. So bwe batyo be baasaalira Nabbi mu bibinja. Kigambibwa baswahaba abaaliwo abaasaalira Nabbi baawera 3,700. Kati gwe teebereza 3,700 okuyingira mu Ruumu enfunda ate buli omu asaala yekka. Olowooza buli omu yasaala nga dakiika 2 ng'afuluma. Baalwangawo kati mu zimu ku nsonga ezaabiisa okuziika Nabbi baali bakyawa omukisa abantu bamala okusaalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okubikira abakulembeze. Mujja kulaba abakulembeze be bafa ye sunna
okuziikirawo naye waliwo ekiteebereka oluusi. So nabbi baali balina okubikira abakulembeze okuva mu Madiina neewala ti nabbi afudde, era nabo bajja ne baziika. So nabbi sallam bamusaalira baswahaba 307 nga bwe tulabye mu oda eyo, n'entaana tugirabye bagisimye. Nabbi baamuziika ku Lwakubiri ekiro baada al-maghrib, oba mu Luwarabu ebitabo bya siira bigamba dufina rasulullah sallam lailatul arbia, ekiro ky'Olwokusatu. Kitegeeza ki ekiro ky'Olwokusatu? Tukimanyi nti ffeeno mu Luwarabu oba Obusiraamu olunaku lutandika ne salatul maghrib, si bwe kiri? Enjuba weegwa olunaku luba luweddeko. So nabbi sallam bamuziika nga oli wagamba ekiro ky'Olwokusatu, kitegeeza tuyingidde olunaku Olwokusatu, naye ffe tuba tuzze eno mu mbale yaffe bamuziika ku Lwokubiri ekiro. So nabbi teyamalawo nnaku 3 ng'abantu bagamba, yafa ku Mande ne bamuziika ku Magharibi ekiro ku lunaku Lwokubiri. So bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ava ku nsi ne bamuziika mu nnyumba ya Aisha ku myaka egyo 63. N'ebintu bingi byagenda mu maaso. Fatuma muwala we abuuza Anas bin Malik nga bava okuziika, ya Anas, dafantum Rasulallah, nabbi mumuziise? Ti Anas amugamba tumuziise. Mumuyiyeeko ettaka? Fatuma abuuza, taata wange mumuyiyeeko ettaka? Namugamba tumuyiyeeko ettaka. Ababuuza nti mugyeewo amaanyi, mufunye mutya embavu okuyiwa ku nabbi ettaka? Ye nga tekijja, nabbi mumuziise ne mumuyiwako n'ettaka, amaanyi mugagyeewa? Ga Fatuma ye ng'alaba tekisoboka okuba nti nabbi bamuziise. Anas amugamba, yamusomera aya egamba nti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nabbi yennyini yatusomesa, era Allah yagamba nti mu ttaka mwe nabajja, era mwe mujja okuziikibwa, era mwejja okubajja. Olwekyo Allah tetumanyi bw'atuwadde maanyi, naye nabbi tumuyiyeeko ettaka, tumuziise tumumaze. Fatuma nga takikkiriza n'akaanganya nga takikkiriza nti taata we bamuziise. Aisha ne Ummu Salama bagamba mu bigambo byabwe, ffe tetwategeera nti nabbi bamaze okumuziika okuggyako nga tumaze okuwulira ebitiiyo n'enkumbi nga olaga nti ebyo batandise okukuba ettaka. Aisha agamba nze okutegeera nti kituufu nabbi bamuliyoozeko ettaka namala kuwulira bitiiyo nga bikaaba n'enkumbi. So nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe asembayo gwe twagala ennyo, bamusomesa oyinza okuwulira nga enyiga ekukutte. Kati g'oba ekukutte olwo bali abaaliwo baswahaba abaali bawangaala naye ne bamuziika, olowooza embeera yabatambulira etya? Teyali nnyangu. Tetusobola bimalayo naye tugezezaako okufunza. Tusomedde emyaka ndowooza 4 siwe guliseeka okuva mu COVID 2020. Olwaleero tumaliriza era tutuuse ku nkomerero y'omusomo.